Bannamukono kabuze kati ebifuba bibabugume n'abatwala ebyobutonde ku municipality y'e Mukono bwe bategeezezza ng'essaawa yonna we bagenda okusengulwa okuva mu bifo we bawangalira nga babagamba nti bali mu ntobazi. Mu lukuŋŋaana oluyitiddwa abaddukanya ebyobutonde ku municipality y'e Mukono nga bakulembeddwamu Masengere George bategeezezza abantu bano nti basaanye okwamuka ebifo ebyo nga tebannasendebwa nga bwe kizze kirabwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ebimera ebibeera vegetation abeera mu lutobazi abeera wa lutobazi nga ebisaalu, ebitoogo, tutegeeraganye n'omuddo tuguyita wetland vegetation, ekyo kiri mu tteeka. Olutobazi n'ekisenyi bibeeramu amazzi, ekyo kiri mu tteeka. Mwami Mutumba tagenda kikyusa, mukama wange town clerk tagenda kikyusa. Parliament yakiteesaako n'egamba lino lijja kubeera ki? Abatuuze ababadde abakawo okukirako ennumba enkubemu ejjenja boozezza ku mmunye nga balaga obulumi olw'ekitongole kya NEMA ekyesomye okubagoba. Bagamba nze taata lwobanga osobola oba olina ayagala oggulu amazzi najjuma kafeero kaliko omutuuze w'omukono bwe babanga baagala okutongoza entobazi tusaba n'ezo entobazi zonna ezaaliwo ebizimbe byonna babimenye. Abamu batuuse n'okulumiriza abaddukanya eby'ekikugu ku Mukono municipality okubawanga pulaani z'okuzimba mu bifo byabwe nga babaggyako ensimbi okusobola okubawa olukusa okuzimba kale nga mukadde kano kibeera kya buli az'amaanyi okubeefuulira era bano baweze okufa n'omuntu. Kakati omuntu eyo alina pulaani olwaliro ng'ogenda ogenda kumenya nnyumba ye amateeka we gaba weegali nga gwe bapuruvinga n'oyo yali mu ofiisi batawunikiraga bapuruvinga zipulaani bw'omutwala mu kooti ye tavunaanibwa. Emmotoka ya gavumenti afuna medico afuna buli kimu apulaninga ky'abantu abo nga mwabawa enguudo ne mbawa ebyapa bali mu ntobazi mugenda mbajjayo ye ng'oluteri lugejja. Era mwe bennyini mwabapuluvinga pulaani zaffe okuzimba ennyumba zaffe weyabayi abo mpunzikanga waggulu nga ntegeeza mwebereremu naffe twebereramu dda. Tesaagala kukulembera abantu beetiitiira kyabwegiiri baabamenya bwe baba baabamenya baali beebafu ewaffe teri agenda kumenyawo. Akulira ebyobutonde ku lukiiko lwa Mukono municipality Masengere George abantu bano abagambye nti kagwake keetonye bagenda kusengulwa. Etteeka ligamba waliwo activities eziri permitted, regulated ne prohibited. Kitegeeza activities ezo tubadde tubannyonnyola nti abo bonna abaazimba mu lutobazi kimenya mateeka. Masengere George era agenze mu maaso n'abategeeza ebimu ku bifo mwe bagenda okutandikira nga muno mulimu Kasokoso ne Kiwanga Radda mu division y'e Goma. Byalo bitusuubira Kiwanga Kasokoso, Kiwanga byalo ebyo byasomesebwa ne bibeera demarcated. Kati NEMA era yejja okujja eteekese mu nkola oba whichever act. Ye assistant RDC wa Mukono municipality Council wa Mondo Muzamil bana abasabye okukkakkana nti kubanga babayise bajje basale empenda wamu n'okubategeeza ekigenda mu maaso ssaako n'okubannyonnyola era ne babasaba okwetegekera ekinaddirira. Meeting zino bwezi zeetaagisibwa era eno meeting etuwadde ekyokumanya tujja genda mu maaso nga tuteekawo enkiiko endala bweziti tusobole okuyigira awamu n'okutegeera ekigenda mu maaso. Bya Eric Yiga, Crosshill TV, Omunyo.